olwaleero amasomo gaffe gatuyita okuddamu okwebulirira ku bufumbo obutukuvu nga gatulaga Omukama bwe yateekateeka obufumbo bwe busaanidde okubeera obufumbo obw'omusajja n'omukazi. Obufumbo Omukama bwe yateekateeka tuyinza okubufunza mu mpagi bwe ziti. Ekisookera ddala nti obufumbo buno Omukama ng'amaze okugatta abafumbo teri asobola kubaawula era basigala kimu emirembe n'emirembe. Omukama n'oyo mu bufumbo bwonna atuyita ffe bantu bangi bakola nnyo okwawula obufumbo bwa bannaabwe. Abalala bagenda mu bigambo ne mu bikolwa baleetera obufumbo bwa bannaabwe okwonooneka. Tujjukire obufumbo Omukama bwatukuzizza waleme kubaawo abusattulula, waleme kubaawo abwawula. Ate ekyokubiri, Omukama obufumbo bwe yakola bwa musajja na mukazi, ababiri ne bafuuka omuntu omu emirembe n'emirembe. Omukama nno bw'atyo ku nsi nga bw'etambula, Sande ne tujjukize bantu bangi abali mu bufumbo obutasaanidde na kuyita bufumbo, bali mu nkolagana gye bayita obufumbo naye nga si bufumbo, kubanga obufumbo bubeera mu makkati ga musajja na mukazi. Ebisigadde ebyo si bufumbo, era mu maaso ga Katonda tetuyinza na kumusaba nti abutukuze, tetuyinza na musaba abugatte, kubanga eyo nkolagana bukolagana, ate ekisinga okwesitaza ezimu ne mu maaso ga Katonda kibi. Nga twebulira no ku bufumbo obwo tusaba Omukama. Bangi abasajja abali eyo banoonya ababeezi babafune abo Omukama be yabategekera, ate n'abalala abakyala banoonya nabo ababeezi babafune abo Omukama be yabategekera, ate abo olwedde be yateeka awamu abeezuula abayambe basobole okutukuza omukwano gwabwe, basobole okutukuza okubeera ekimu. Omukama bw'atyo abawa omukisa babeere kimu, nga buli omu w'abeera n'omulala abeerawo. Ate mu byonna mu maaso ga Katonda omukisa n'enneema bye bafuna oba ebifunibwa ku bufumbo obutukuvu babeere nabyo emirembe n'emirembe. Ekyokusatu, obufumbo obutukuvu Omukama bwe yatandika, essomo erisoose n'essomo eryokusatu oba evanjiri bitulaga bulungi nti ababiri bafuuka muntu omu. Omusajja alekawo kitaawe ne nnyina n'agenda ne mukazi we ne babeera omuntu omu. Omuntu nno oyo omu mu bafumbo bulijjo kivaayo, amannya gakyuka, mukyala gundi, abamu ffe bagundi. Ekyo nno kireme kubeera mu bigambo bugambo. Ebiseera ebimu ngamba abafumbo naddala nga bakatukuza obufumbo bwabwe, kiba kikwasa ennaku, olunaku bwe lukya nensanga Peter ali wamu ne Anet. Nembuuza, Peter, Anet aliwa? Wenagamba Anet bamunsibako, ali eri nange ndi. Oba ennaku ezimu nosanga abafumbo nga bakaayana, vawe wange mpe kino kyange ekyo si kikyo, abalala sente gamba mama wa mu 10 lwange ndwagala. Abamu oluusi ne tubabuuza kyemugamba we mutuuka ku ssente, ebiragaano bye mwakuba nti mugenda beera kimu biggwawo, 10 lubaawudde, abalala abaana babaawudde. Va ku baana bange, tonkubira abaana babaawudde, tebakyali bammwe. Ekyokubeera omu mu babiri olunaku olwaleero tukijjukire. Abafumbo kasita mutukuza obufumbo bwammwe, oba oli waali oba taliiwo, tukakasa nti bwe tukulaba naye tubeera tumulabye, era essanyu eryo twagala lye mwayina ku mbaga olunaku olusooka lye muba mutambula nalyo emirembe gyonna, nga mazima ddala obufumbo bwammwe bujjayo ekyo Omukama kye yategeka, ababiri okubeera omu. Sande nno eno bwetyo mu ssaala zaffe ez'enjawulo bwetuleetera okuddamu okulowooza ennyo ku baana abo abeerabye abavubuka naye nga tebannatukuza bufumbo. Kye baluubirira tusabe batuuke ku bufumbo obutukuvu. Ate essomo eryokubiri
ne litugirayo embeera mu bulamu bwaffe nti Omukama gwe tugoberera Yesu Kristo yali muntu nga ffe, eby'obuntu bwaffe abimanyi, yabeera mu maka omuli Yosefu ne Mariya, naye abimanyi n'ebibeera mu maka n'ebibeera mu bufumbo abitegeera. Essomo lino nno liddamu okutulaga nti newankubadde ababiri basobola okubeera omu, ebisoomooza tebijja kuggwaawo, ebisoomooza tekitegeeza nti bibeera bibuzeewo, naye tuyina Omukama Yesu Kristo gye tusobola okuddukira, oyo eyagabana ku bw'omuntu bwaffe, eyessa wansi n'agabana ku bw'omuntu bwaffe, ti bwe tugenda ewuwe ategeera kye tuyitamu ajja kutusaasira. Obufumbo bungi ennaku zino obutatambula bulungi, abamu beekuba, abalala basaba bagattululwe, ekitasoboka kuba Omukama kye yagatta teri asobola kigattulula. Abalala ne batuuka ekiseera tebagenda kwetundulako. Ffe ng'Abakristo ebiseera bingi abafumbo bwe batyo tubalamula nga obufumbo bwabwe tebutambula bulungi. Oba oluusi omu abadde alwanirira kitiibwa kye ng'ayisibwamu amaaso, oba ng'avumibwa, oba ng'ajoogeddwa. Ffe Abakristo tumanyi okugamba naye gundi oyo ebyo yandigumye afe nabyo. Sande yaleero etugamba ebyo nga gye biri tudduke eri Kristo. Ate ffe Abakristo, ffe abalala naffe tuli bantu, tuleme kunenya, tuleme kutwala bantu abo obufumbo bwabwe obazitoyeeko ng'abatawera mu Bukristo bwabwe, wabula naffe tweteeke mu bigere byabwe tubayambe. Tuleme kuwulira nti basosoleddwa, wabula bawulire nga tubawagira. Abakristo ebiseera bingi omuntu abeera mu bufumbo, obw'omuntu bwe ne bunyigirizibwa, n'osanga omusajja nga mwenzi alina abasajja abakazi nga 10, oluusi abamu n'okkuba bakuba, abalala n'okusamba basamba, abamu babavumirana mu bantu. Ne mugamba nawe oli mukazi tomuddamu, ne bwakuvuma weeyanze. Abavubuka ennaku zino bamanyi okugamba ebyo bwe bibeerayo sigenda mu bufumbo. Naye ate obufumbo kintu kirungi, si kye kyansaanye okuddukibwa. Ababadde abagumu ne bavaayo n'agenda ewa saserdoti babalambike, ne bagenda eri ekitongole ky'abafumbo babatereeze. Tutera okuwulira abamu nga babagamba nondoopa, lwaki wanswazizza? Abalina obuvumu obwo tusaba Omukama abongere amaanyi. Obufumbo tebuliiwo kuleetera muntu kwennyika, kufiirwa dignity yo ng'omuntu, wabula mwenna awamu mubeere basanyufu, mwenna awamu muweŋŋane ekitiibwa, mwenna awamu mubeere n'okwagalana okwannamaddala, si kukozesebwa bukozesebwa. Abantu abamu balowooza obufumbo kasita ofuna omuntu anaakusanyusa ku kino ne kiri, oba gwe omusanyusiza otomusanyusiza tekiriiko kasita gw'oba ng'osanyuse. Si bwe bufumbo. Obufumbo omusajja n'omukazi babeera wamu, babeere basanyufu, babeere nga obw'omuntu bwabwe bujjuvu, omusajja n'omukazi nga bali kimu, ng'omuntu alina omuyambi we, si mukozi we, ng'omuntu alina omuyambi we, si mukozesa we. Twesabire obufumbo nga busoomoozebwa ensangi zino. Abalina obuvumu okusobola okutereeza obufumbo, Omukama abongere amaanyi. Ate n'abo abaleetera obufumbo okusasika, Omukama abakwateko beekube mu kifuba, basobole okukolerera okunyweza obufumbo bwa bannaabwe. Sande yaleero ya 27 kyandibadde kirungi buli mufumbo mu ekereziya tulako ne munno mweriraane. Abalina yunifoomu ez'abafumbo tuzambale, mugende mu ekereziya okuyimba misa nga munno omunywezezza. Father tukogamba ababiri bafuuka kimu, mwami gundi ne mukyala gundi, temubalaba. Naye abasinga tugenda otuuka mu misa, Father agamba bannanga abafumbo tuyimirire, mwami gundi omukyala aliwa, ng'omukyala yatudde eri mabega, omwami yatudde n'ogamba mwafuuka omu naye mu maaso ga Katonda temusobola kweriraana. Kitegeerekeka omukyala wabanga wakwaya ng'omwami si wakwaya, ne mwenna temuli mu kwaya, lwaki temutuula ku ntebe emu? Lwaki temweriraana? Tugenda kwagaliziganya emirembe mu misa,
ofunamu ki okukyukira mukazi wa munno emirembe gibeere naawe naye ng'owuwo omukubako liiso kijja vaayo bulungi sande eno nga tugikuza abafumbo nga twiriraanye mazima ddala Omukama ekirabo kye yatuwa n'ababeezi abo be yalonda era be yabawa olubiriizi lwe yakuwa oluliraanire ddala mugamba ayi Mukama leero nkwebaza omuyambi wange munnange ono gwe wampa tutambule ffenna nga tuli basanyufu abawa omukisa era abakulembere Omukama abeere nammwe nawe nyaffe wasukira ne mukulu n'otwalibwa Katonda n'akutikira engule y'obwakabaka mwe